Nabagamba. Bote bakimanyi. Bote bakimanyi bali mu kwebuuza obirimu ngani. Bajje banzijeko instructions. Kakati sagala na kuono budde. Look here. Gambye ku ntandiko waliwo abantu abatayambika. Ati baagala kwekubira Ssegirinya ababuulire looya we ani. Ate tumanyi. Ani yamujja mu kkomera? Igwe kennyini. Ekyokubiri omufu afa abatakyagaba instructions. Era situbagambye nti ndi looya wa Ssegirinya. Mbayambako bo nga family. Ate bo si ba family by the way. Niye mbayambako nga bamaama b'abaana. Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Mbaddeko kone ku bannamwandu ba Ssegirinya. Balina ensonga ze boogerako. Kuzikwatagana ku by'obugagga by'omugenzi. Bagamba nti ssente bagamba nti bali bubi. Batugamba bwe twali mu meeting lawyer n'atugamba nti ssente yazikwata bakyalina bye balina okumaliriza then balyoke bate ssente. Lawyer Council Segona Mwami Segona ye nagamba ssente yazikwata era yabivunaanyizibwako ebintu byaki. Era oyo gwe tulina ssaawa zino naga nti ssente ezo yazivunaanyizibwako ebintu ssaawa zino yavunaanyizibwa ku bintu byaki by'omugenzi. Naye kati tetumanyi kituufu kikigenda mu maaso kuba kati abaana ekisinga otuluma bazzeemu okusoma. Ne batugamba etwali mu meeting nti bagenda kutunda ambulance basooke bawe ku baana ssente. Ekitunza ambulance nga waliwo ssente enkalu kyekyaki. Lwaki tebajjayo ssente ezo enkalu ne zisooka zikola? Kuba ambulance yesobola okugiranga ekola. Ssaawa zino singa ambulance ebadde ku kkubo ng'erina bw'ekola. Singa abaana tebabonabona na fizi zidda ku ssomero. N'ennyumba tebalina kye baliisa abaana bali mu kubonaabona. Kati ne baŋŋamba nti ssente ezayinza okubalabira okuli eza palamenti ne ambulensi n'ennyumba ezimu nti byonna wagamba biri mu mikono gyo. Nti ssente zino eza palamenti ze bamataaba wabagamba nti wakyaliyo abaana abalala. Beebuuza baana ki be mutabalaga. Nze nyanjula abaana ba Ssegirinya. Buba tumunnange batugambye nti ambulance waliwo abantu abatayambika. Well, twatuula mu meeting ya family. Ekisooka Ssegirinya teyalina namwandu n'omu. Kuba teyawasa. Ne tutuula mu meeting yali mu family maama we baganda be n'abakyala abo. Ne tukkaanya nti ne tulonda abantu abagenda okufuna obuyinza mu kkooti. Era eyo process n'etandika egenda mu maaso. Yeetooloola kubanga baali tulina okumala okufuna death certificate. Naye nga beetaaga ne national ID bagisazeemu. Anyway eyo process ne tugivuunuka. Nga teyaleka kiraamo tulina okuyita ewa administrator general. Bwe tumala tugende mu kkooti. Era kati tuli wa administrator general. Kati ani gwe baali baagala aspending essente z'omugenzi nga tebannaba kufuna buyinza. Ekyo kimu. Ekyokubiri twatuula mu meeting ne tukkaanya nti nga tetunnaba ne bwe tuba tumaze okufuna letters of administration. Abaana ba Ssegirinya bonna tubakole abagambi bati ba Ssegirinya tubakoleko DNA. DNA enzo omulimu gwawe gwali gwakuba guidinga kukubiriza meeting size enkola DNA. Abawerako ne babajjako omusaayi era results tezinnafuluma. Akati ssente ozikwata otya
n'ogamba nti tuzigabira abaana betutamanyi oba basejjiri nnyo oba nedda ekyo n'okiteeka ku mabbali ekyokusatu sinza omu ku bagoba letters of administration sinza administrator nyambako be balonda ba administrators okugoba letters of administration kati awo bagambye nga sinnakyerabira nti mu administrator temwateekako wadde omwana we wadde naye yayagala okubeera nga addukanya ssente z'omugenzi bannange bamaama b'abaana bategeera era teri maama ayinza kulaba mwana we ng'atudde ng'owa nayiba agenze ku ssomero naye ate mukulu kabogoza gy'ali tebimukwatako abe bagenda kusomera ku Road Kampala nga baffe bali mu UPE kuba olw'ensonga tebimukwatako yakye yayisaawo kyaggwa ayagala kufuna ssente ziri ez'omugenzi bane ekintu ekyo kitukosa nnyo kuba bannamwandu ate zikakiiko bayitaddeko nnamwandu omu oba babiri nabo ne bamanya nti bajja kuddukanya ebintu by'abaana baabwe naye ate mulondo omugenzi baataazaalamu abatalina bakika betutamanyi nakumanya nedda ekintu ekyo tulina senga Nagirini yakuza omubaka yakulira ekaddugala mu kyalo yakula ne senga Nagirinnya Betulidi gyali e Masaka bamusudde mu buli kimu naye ng'ate yatutegeera yasobola okugamba nti ono mwana wa mwana wange n'ono mwana wa mwana wange bambi mukazi wattu talina bwogerero ekyo tukirekaawo kubanga naye kati ate bano bonna bakozi ba nsimbi ndowooza bamanerenda baba bateekawo bajje basagule basige bakungule talina mwana alina myaka 18 ekyo kimu talina mukyala n'omu naye ne mu kulonda baaliwo ne tukkaanya ku bantu abagenda abalina okubeera ba administrators bo be babakkaanyako omulimu gwabwe gwali gwa kubalungamya abantu be bampa era be twateekayo ng'abantu tebannaba kufuna letters of administration mbuulira muntu kyayinza okugenda mu ofiisi ya gavumenti n'ajjayo ssente z'omugenzi ekyo tekiriiyo boogeza butamanya ekya ambulance bo bennyini be bantuukirira abamu ku bo ne bagamba nti waliwo abaagala okutunda ambulance baagala bagitunda n'ekirala ow'ekitiibwa Mwami Sseggona tubadde tusaba ambulensi y'omubaka eve mu luggya lwe waka gye wagiteeka watugamba wagitereka naye tubadde tusaba eveeyo kuba omubaka alwalira ebbanga ddene yali alina obuyinza obutunda ebintu bye bannaye ambulensi gireke ekawempe eyambe bannakawempe ekole emirimu gy'ekawempe etwale abalwadde mu malwaliro kuba n'omubaka omuntu amanya nti anaafa yategeera yali badde atunda ebintu bye naye yagireke eyambe abalonzi be ab'ekawempe ambulensi tugyagaledde mu community abantu bagirabeko ebeere ng'ekola ekole emirimu gy'ekawempe ne tugikwata ne tugijja ku baagirina ne tugipaakinga sigikolamu ssente era tekola ssente era naye yennyini teyali yakola ssente nti epangisibwa kyebaali baagala kugitunda baani bano bannamwandu abamu banga bagamba tugitunde eveemu ssente kyendowooza nti si kibi naye ebibuuzo biri bibiri still ani akkirizibwa okutunda ambulance nga tannafuna letters of administration ekyokubiri omugenzi yali tannagikyusa giteeka mu mannya ge eyo yonna process erina okukolebwa owulidde naye bwe bagamba olwokuba bagamba bali bubi tebalina kye bajja kutegeera kubanga bali bubi nga bwe bagamba so kati nze sirina buyinza butunda ambulensi ya musajja ekyokubiri kubanga obuyinza ekyokubiri teri abuyina okitegeera muganda wange yesebo so ate bwe bantawaanya ne mbivaamu bijja kuwanvuwa n'okusingawo nze mbayamba nga mukwano gwa Ssegirinnya eyali looya we obutaleka bintu mu bbanga kudogonkana so kati nze bwe bannenya okuba n'ebintu mu mikono gyange ssente bakkiriza eziri mu mikono gyange ziri mu mikono gya palamenti
era ne bwe twagezaako okusabayo ezimu bategekeddwa Parliament netugamba amateeka mugamanyi ewulidde era sipiika yakwata mu nsawo ye nga ye n'agamba eno ye contribution yange ku ddwa naye tetusobola kukwata mu ssente eziri mu mikono gya gavumenti nga tetulina letters of administration ekisembayo kyeky'abaana be bagamba nti be tutabalaga kinze envunaanyizibwa ku baana ba Ssegirinya siri muganda we nze nabagamba omwana alina gwe bagamba nti wa Ssegirinya gwe baleeta nga tumusimba ki DNA abatali baana be batuufu baleke kugabana ku ssente za musajja abantu abalina abaana ba Ssegirinya nga ddala ba Ssegirinya balina okugumiikiriza sirowooza nti abakyala abo bonna nga bwe bavaayo twababuuza batugamba Ssegirinya si ye yali abalabirira ati oba omulamu teyabalabiriranga ate lwaki baali baagala omufu abalabirira nze nabatuuza ne mbawa amagezi nti kati muba mukola mugirenga mwerabirira mweyambako ennyumba ze boogerako simanyi gye ziri weewaawo zaayogerwako ne tugamba ba administrators bano n'abaali bazirabirira bakwatagane esente ezo ezivaamu zisobola okugira nga zikola ku buntu obwo obugwawo bu emergency era nze siina na 10 kye nali mbasabye sibaagalako ssente no wabula ngezaako kulungamya na ku streamlining estate y'omusajja nga looya nga munnamateeka nti nga mukwano gwe ba munnamateeka yandibadde abasaba ne ssente so anyway banaagenda mu blackmail blackmailinga nja basuulira estate yaabwe tulabe kye bagikolera nga mu stepu mweri bwe tugibasuulira abaana tebajja kusoma ze sigirimu nga administrator sikwatanga ku 10 kyayo era tekiriiyo era sikyagala batugambye mbugwe nga bagamba oli munnamateeka wa Ssegirinya okulaba nti abaana baabwe banaasoma owulidde anyway simanyi namwandu kyo nga bwe beeyita akugambye I don't even want to know kubanga siri vengeful bagambe baba tebamanyi nga nfubye okubannyonnyola process bwe zitambula ati bagende balumbe maama wa Ssegirinya era naye bamwogeddeko kyakoze eki mukazi wattu talina kyeyababbye talina 10 wadde kyeyabadde okugjamu ekizibu bali abantu ababayambako bwe babakubira okubasaba ssente babavuma buvumi balinga abaabawola ate nga abantu tebannakwata ku ssente ya mufuna emu abamu baktima tebafaayo babyonooneka beera bulungi sebo Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima